Mbegayiride munziza Uganda. Ku ntandikwa y'omwaka guno twakulaga emboozi y'omuwala Prosi Nambalirwa ng'alaajana olw'embeera gy'ali mu Buwalabu ng'asaba bazira kiso okumuyamba okudda okwaboobwe. Bakama bange basaba munteeke Uganda mulaba amabwa. Tekisobola kutambula sisobola kutambula. Njabula bwavuzi. Basaba kudda Uganda. Basaba mbegayiride. Bwetutyo twatuuka maka g'abazadde be ku kyalo lw'Embogo Essembabule nabo nga baasoberwa dda. Nabyeko nti oba nkalabe nkamaleyo olwabadde okutandika nenkalaba wennakomye puresa nezisituka. N'abakulembeze okuli omubaka wa Mawugola South Goreti Namugga wamu n'omukubiriza w'olukiiko olw'eggombola y'e Mateete Ronald Mundu nabo baali bazze okulaba ku ki ekiyinza okukolebwa okutaasa omukyalo ono. Ensi endala nga zigoberera abaana baazo bano abaana bagibwako ssente basasula abaana bagibwako ssente ne kampuni zino zisasula ssente mu ministry bangambye buli kampani eteekayo milioni 10 ng'etandika bizinesi eno. Oyinza okugamba okulajana kw'abantu bano kwaddibwamu oluvannyuma lw'amaka g'omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zino era olwaleero ono akomezeddwawo okwaboobwe. Essanyu libadde ly'amaanyi ng'abooluganda lwe bamulabyeko kuba baali bamanyi mbazza mulambo olw'embeera gye yalimu. Nambalirwa nga amaziga gamuyitamu atubuulidde nga bwe yali yagenda okuyiyiza abaana be kyokka bwe yatuuka eyo ebintu ne bikyuka. Natuuka e Saudi Arabia ne ntandika okukola naye ng'era wali nakolanga nga tewali budde bwe ŋŋamba nti bubuno ndirakisinze. Tebuliyo nabeeranga mu kukola naafuuka kola. Atubuulidde nga n'awaka bwe yafuna obuzibu oluvannyuma lw'okutabuka ne bakama be. Nyina fumbire y'abakyala omukyala byalya nyefumbe y'omwami gyalya byonna ng'obeeramu natuuka oyo omwami we yayogera nti namuwa akavidiyo nga wano amazzi bagayiwawo nga kituufu bwendi. Agamba nti okumenyeka amagulu bakama be bayagala okumutta. Nakoma kumanya nti oluggi lugule simanyi byaddirira okuddamu okutegeera ng'andika ebisumaali ku kugulu nga bantunga ebisumaali 6 mu kugulu. Embeera y'omu ddwaliro agamba waliwo munnayuganda eyali azze okujjanjaba mukama we nga yamukwata akatambi ng'amulabye. Omukyala ne muyita ne mugamba jangu onnyambe. Omukyala mukama we yeebaka mu kifo ky'okwebaka ye najja nankwata ka vidiyo ako ne mugamba nali manya agenda kaweeza omwami gwe bayita Henry Muwongi kumbe ye n'akata ku ki n'akata ku social media era be bantu okunnoonya. Ng'amawulire gamaze okusaasaana yanunulibwa embasa ya Uganda e Saudi Arabia kyokka ng'okukomawo kuno kubadde kusiitaana anti amaze omwezi mulamba ku kitebe nga tewali ssente zimuzza. Wannasiibanga nkaaba nga nsula nkaaba nga nkaabira maama wange nkaabira taata wange nkaabira abaana bange nkaabira n'omusajja be bantu abaali bankaabya ne baganda bange. Abakola mu maka g'obwa pulezidenti abavunaanyizibwa ku bantu abawangalira ebweru w'eggwanga bagamba obutambi bw'omuwala ono bwatuuka ku mukulembeze w'eggwanga n'abalagira okumunoonya bamuzze. Ne tukola omulimu guno tubuulira bakama baffe ne bagamba tusobole okukola ekisoboka mukyala Nambalirwa Prosi asobole okudda mu Uganda. Neebaza nnyo gavumenti ya Uganda ekoze kyonna ekisoboka okulaba ng'omwana wange akomawo nga mulamu. Bino bye tulaba olwaleero y'ensonga y'okuba nti ng'eggwanga tetugoberera mu budde ne kampani ze tuwa emirimu gino tezigoberera okulaba nti abaana baffe bakolera mu mbeera ennungi. Ekimukomezaawo embeera teyamusobozesa kuwangaalirayo kubanga yatulugunyizibwa. Bano beebaziza Spark TV olw'okulondoola emboozi eno. Nambalirwa oyinza okugamba azaaliddwa omulundi ogwokubiri okudda okwaboobwe nga mulamu naye kennyini kye yali tasuubira ku ebyo ebyamutuukako.